Misebo mukwano sooka weebuuze empale zaffe baasaze zaaki mu makkati, empale ze twambala munda zinnika. Kalama TV koja mate tutuuse n'emboozi ya mwana muwala oyo agamba nti nno empale ze bazisala. Agenda kubeera nga atunnyonnyola ebisingako awo, agamba nti empale ze ez'omunda bazisala munda era tamanyi kigendererwa ki boosi lwaki akwata empale ze n'azisala munda owatali mmese, nti emmese yagenze n'erya empale ze. Agamba nti si yeeka naye n'emikwano gye kigamba nti nno baboosi bakwata empale zaabwe ne bazisala. Ekigendererwa tetunnakimanya. Ekigendererwa oyinza okwesanga bintu bya kalogo kalenzi era omuntu aliyo nga ne bamusalira empale mugezengako, ngera bwe twabagamba mugezengako kasita olaba empale ensale, funa omunnyo ginyike mu munnyo, omala oginyika mu munnyo, empale eyo ate togisuula, sooka ogitereke. Ebintu byonna byaba yabalaamiridde ku mpale eyo ng'agisala bibeera bigenda kumuddira. Tosuula mpale ginyike mu munnyo, olumala ogiggyemu togikamula ogitereke owantu. Bakadaama bayita mu bizibu bingi nnyo, naye nga mbabuulira nti buli kintu kyonna ky'oyitamu waliwo ne munno omulala akiyitamu. Atulazeeko n'obuveera mama bwe yamugulira, nkimanyi muyinza okwesanga era waliyo bakadaama balala be baagulira obuwale oba obuveera. Kati oddira otya ebintu by'abakyala ebyo n'obiteeka mu buveera mu butuufu? Okutuuyana okukola ki kwegamba n'akawoowo akabeera kagenda okuva mu bitundu ebyo kabeera kagenda kubeera nkakyankalanye. Yensonga lwaki Omuwarabu bw'akuwa ekintu ng'ekyo nti akuwadde kaveera, guddira otya akaveera n'okambala wansi? Ye asobola okukambala? Era abaana abafa bonna bambi ne bafiira eno, abafa nga bakajja baba tebalina musango. Abantu bano baba baatugula nga balina ebigendererwa. Misebo mukwano sooka weebuuze empale zaffe baasaze zaaki mu makkati, empale ze twambala munda zinnika, balina bigendererwa ki? Kitegeera mukwano kikyo nakigambyeko ne bakojja bange mu gurupu mwe tuli, basajja bakulu mulimu ne bamaama bange bagambye abantu bano balina ekigendererwa. Kati gwe naawe nkwebuuzizzaako, njagala ombuulire mukwano, baba bategeeza ki? Ate nga n'omwana omulala era baakimukoze, ate naye baayiwa essimu ye we yagibatuma. N'abaana abalala nabo bulidde ku ki? Ku gundi ku TikTok ng'era bakyogera, nabo baatuma essimu ne baziyiwa. Kuliko n'omulala ali ku imo era bw'atyo bambi bwe yakyogera akozesa imo yokka, ebirala byonna tabimanyi bitegeeza. Nzi oba balina bye bakuteeramu nga tosobola kukyusa bintu ebyo, wabula mpozi ng'olina akuyambyeko ng'akozesa kompyuta n'akuyambako n'okyusa ebintu ebyo, naye bw'oba tosobola kubitegeera tosobola mukwano okukyusa bye baateekamu n'akawunti yennyini gye baba baateekamu, oba tosobola bikyusa emailo biki. Era kati naŋŋamba airtime wa bbeeyi nnyo, baba bategeeza ki mukwano nga ssente zange nange baagisala mu maakati nga naye besaajambala ate njageza mu kibuga baagisala naye ate mukadde ono yennyini alabike kubanga kola olunaku nkiyonge n'ekigunja alimu ebituli yate nga yalinamu yaŋŋamba abantu bali musi emukale biyanga eddugala nga ntadde mukaveera naye si mukaveera waggulu nga nze kino ekigunja ekinaabibwako engoye ekinaabibwako kishawa kati nga ndiwo musi waggulu onkera bonna zambala njakuuza lumu engoye n'eyunifoomu kanempale zonna ssatu kanziteeke ngiteeke wano eno nkole kijja kujooza enja aba ngenda kisanga ngerimu ebituli mu maakati kyebakulu ekyo yaŋŋamba enkira njoozi yaŋŋamba empale yo wakyojulanika mutto oyo waggulu obugumu wahita oziteekanga mukati. Baasaze empale ze ziyange. Oyo omwana tuva mu kampuni y'emu okuva Uganda, n'eno tuli mu kampuni y'emu. Oyo naye baakimukoze mukwano, oyo naye baakimukoze, baasaze empale ze. Okitegeera mukwano ne bagisalamu ebituli nga bwe baakoze eyange. Okitegeera mukwano. Endalaba omukazi ono nga atya nnyo omusajja, oba kaŋŋamba omusajja nga
oba ndi mu kiyungu nga tuli mu kiyungu tufuuma omusajja najja mu kiyungu. Iya mu bantu bano tuloota ebirooto ebitategeerekeka, ne tuloota ebirooto ebitiisa. Okitegeera kyokka ewaffe nga tebitubaako. Okitegeera mukwano, n'obeera awo n'owulira nga abakuyita. Okitegeera mukwano, n'owulira nga abakuyita, omukazi nga akuyita. Oyambuka waggulu n'omubuuza obadde ompita, nti nedda. Kyokka owulira amaloboozi agakuyita. Okitegeera mukwano, ekintu ekyo nakifuna emirundi 3. Nakifunye emirundi 3. Okitegeera mukwano, ne mu kisiiba awo kyantuuseeko ne neebuuza yeye wakimpulira ng'omuntu ampise. Okitegeera mukwano, kyokka we nnyambuka waggulu omukazi oyo ne mmubuuza agamba tannampitako. Okitegeera mukwano, kyekyo kyokka nali mmanyi oba kiri ku nze nzekka. Nagenza owulira nga ne ku TikTok abaana era bakyogedde. Nti owulira mu bantu bano oloota ebirooto ebibi, n'owulira amaloboozi, n'owulira omuntu ng'akuyise. Ndi emirundi 2 okuva we najja. Nsinga kulya bugaati n'amagi. Wulira mukwano, byendya n'eggulu era byenasibiridde byensuliridde. Kasa nalidde ekyemisana ebyo obugaati 2 n'amagi 2. Nakata mu TV empale gye bansaze naye nga namaze muleetera makansi. Olwedde empale eyo nabadde nagyozezza olwokumeka olwokusatu lwakubiri. Kitegeera mukwano, kati nagyejjeeyo lwa 6 ku yabadde nabadde gyanise ku buwaya ku luumu yange ate nga yayingiddemu nga muwadde makansi. Ekitegeera mukwano, kyekyo nagenza olaba ku ngoye ezibaddeko yunifoomu yange. Empale eyo yeyina ebituli neŋŋamba ewatali mmese. Ewatali mmese siyabangako ku mmese bukyaganda ki? Empale ejjeeti ebituli ndameki obugoye ne buba nga tebuliiwo. Kitegeera mukwano, ekisaza ndowooze nti mmese yeefulumye, kyokka nga n'omwana wali kye bamukoze kyennyini bwe kityo. Abantu bano si balogo, baba bategeeza ki okukola ebintu ebyo gye tuli. Njagala ombuuliremu naawe mukwano, Mr. Kadamba TV. Kati ndagenza okulaba ekiro antuma omunnyo, ekikebe ky'omunnyo, n'antuma n'akakopo ne mbimutwalira waggulu. Kitegeera mukwano, kyekyo neneebuuza kati ye omunnyo anaabye gwaki ate ng'akutte ku bisero, amaze kukwata ku bisero byabwe. Kitegeeza ebisero bya ddabu nnyo, kubanga bwe nabikwatako omutwe gwatandika okunnuma olunaku lwe nali situlawo. Mukwana, obuveera bwe yangulira bungi nnyo bwe mba nnyambala ng'empale. Okitegeera mukwano, kyekyo omukazi bye yangulira. Naye weewuunye sina mukazi mukulu, kuba nze nali mmanyi abakazi abakulu ennyo beebalogo. Naye ssebo yangulira obwo obuveera bungi nnyo buli mu kkala bwetyo. Okitegeera mukwano, kyekyo mukwano, buubwo obuveera baabutunga nga mpale zennyini. Era obulala nabusuula mu kasasiro, kati neerabirawo 2, wabula nabwo mbusumuludde mu buveera ngenda busuulayo. Naye ng'era balabika balina ekigendererwa. Gwe omukozi omugulira otyo obuveera bw'aba ayambala, kitegeeza era balina gye baabujja ne babundeetera nti nnyambale, balowooza ndi musiru. Kyekyo mukwano, bannange embwa zino mbi nnyo.